Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe, omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa, Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Nze musanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Kitegeeza nti guno gufuuse musango okubeera nti omulimu gw'olina nga gusobola okufuukira omusango. So ekyo ensonga lwaki yinza kuggulawo prison kye bayita put rasters in schools of nurturing. Ffe tubeere nga tusiiba mu makomera nga tumanye nti tuli bamenyi b'amateeka kubanga era abadde mu prison omusango gwe banteekako ogutali mutuufu kubanga nze design costumes not uniforms. Omusango gwateekako nti mbadde ndizayininga byambalo by'abakuumaddembe tekibadde kituufu naye ate bwe mbadde mu kkomera mbadde nkola uniforms z'abasirikale aba prison era basanyufu nnyo era abasinga babadde tebaagala nze bino. Tuli basanyufu nti olunaku lwaleero Uganda waffe Latif Madobe bamuwadde bail era ffe nga National Unity Platform tuli basanyufu. Naye kye tutali basanyufu ku kyo ky'okuba nti amaze ebbanga gwanvu nnyo mu kkomera, amaze ebbanga erisukka mu mwezi mulamba ate ng'ekibadde kimuteeseza mu kkomera tekiri mu makulu. Ono just okuba nti adesigninga byambalo bya pulezidenti waffe n'abantu abalala ekyamukwasa ensi yonna ekimanyi. So omusango guno gubadde gwa byabufuzi nga tegulinaasa n'akamu at all. Ebyembi nga bamulaba bamusalako enviiri ze ne bamuinconveniencinga nnyo ebimwe ne babitwala ne babijja ku mulimu n'ebirala. So okwekunyigirizibwa ogenda maaso mu ggwanga lyaffe. Bino byonna babikola kubanga baba baagala kutiisatiisa n'okugezaako making sure nti abantu abalala tebavaayo. Bakimanyi nti abantu nga Latif bwe babeera eyo nga bakola engoye zino badesigninga engoye ze twambala naki baba bakimanyi bulungi nti eggwanga lyonna mu katawuno ogenda kusangayo omuntu azikola nga bwe kibadde. So baba bakikola nga bamanyi nti bwe bakwata Latif abalala bajja kutya babiveeko. So obuzibu bwe tulina naye ffe tujja genda mu maaso n'okwambala ebyambalo byaffe kubanga tekimenya mateeka. Akawungeezi k'eggulo nayogeddeko ne Beene ku ssimu. Era Beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungeezi kugula ku ssaawa 12. Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa Beene ng'akaggi bwe baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Tulina bannakigwanyizi balowooza nti embeera ya Kabaka ke kaggi mwe banaayita babeeko bye baggusa. Bwe balaba Ssaabasajja ng'ali kuno nga bagamba Katikkiro Kabaka mutwala ajjanjabwe. Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba Katikkiro Kabaka omukwese muleete. Ndowooza obwannakigwanyizi mubufuna. Buli budde babeerako kye bayiiya. Waliwo ne lwe baabika Omutanda ng'agenze wano Kenya ate enkeera ne babulaba ne Pulezidenti Uhuru. Tebalina na nsonyi. Wandibadde ogamba nti Kolubanja etonze ba ne basirikira ddala. Bwe bavaawo nti ali mu buwambe. Ate bw'atabeera mu buwambe nti awaali bamukuumiddewo tayeyagalidde. Kabaka babadde bamuyita bano abaana ab'oku nguudo. Omanyi omwana ow'oku nguudo akamotoka kajja akasise kanso ne kabayoola ne babatwala kampiringisa ani amanyi.
naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa nakumanyibwa kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza ti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Ze musanze akozesa kabaka ng'akapiira. Ze musanze akozesa kabaka ng'akapiira. Abantu bano mubamanyi, kambabuulire nga mukulu wammwe mubeegendereze.